Bobi Wine yakugamba nti firimu eyo gye yafunyemu award agizanya kulabisa Museveni na kujjako nakyemalira byenjagala omubuuze bye bino kubanga twatunuulidde bulungi omukolo bwe gwabadde era ne tutwala ne tukola okunoonyereza ku baani abali emabega ba award ezo ne track records zaabwe history waabwe tebakyusangako wadde obwero si wano wadde mu nsi yaabwe tebalina nsi ya Afirika yonna wadde eza Bulaaya gye baali bakoledde decision ku ddembe ly'abuntu oba obukulembeze. This is reality. Abasajja bano genda zaabwe ebigendererwa byabwe mu bulamu biri very clear kutumbula firimu na ba content creators ba contesting bawangula award mu firimu zaabwe. Oba ntegerekese kyova olaba nti n'abamukwasiza award tekwabaddeko wadde akulembera ekibiina ky'abalema oba ekyabakadde mu nsi eyo. Temwabaddeko wadde muntu alina history mu kukyusa mawanga, mu kukyusa bukulembeze, mu kulwanirira ddembe ly'abuntu. Bali bantu balina ku organization kaabwe ka firimu kateekawo award nga wano bwe tulaba Pama award nga bwe tulaba bano aba TikTok bwe beekolamu za award ne babaayo akasente ke bawa ba content creator bano nabo ne bayita mu bulamu bw'ensi eno. Kuba behind oba tutambule speed nene mbannyonnyole mpola mpola. Kwata mukatono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mahoteli kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba cleaner eri $1.5 salale waba waiter ne ba waitress $2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso ate abakulu ba staff ba Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa bakubireko twesangeyo. Njagala tutambulire wamu cause tuddayo ne twetegereza. Njagala ombuulire nti abamuwadde awards zino be bakyusa obukulembeze bwa gundi cause byonna baabirabye bulungi. Bannayuganda babonaabona obutambi baabukusindigira ojjako nakyemalira abaana b'abendi bafudde ne by the end of the day baakuwadde ssente si mundu. Kale baakusuubiza ddi okujjako nakyemalira tusitookinga emmere mu mayumba cause firimu baagirabye award wagifunye n'ebigendo bye watugamba nti ogenda kujjako nakyemalira ng'oyita mu firimu eyo. Ffe twalabe bakuwa mutemwa gwa $1 mitwalo aga na award kuba tezijja nkalu. Buuza ba Kiprotiki ba Bebe Kulu buuza Edikenzo ezo zonna award eziri international kubaako mutemwa gwa ssente tekiba kigiraasi. Ne Bobi Wine kye yatugamba kye kituufu kozi yagamba nti mwe mulonde kozi akimanyi bulungi nti bwe tulonda firimu eno neewangula yakola ki yafuna award yakulaga nti yagifunye naye ssente takubuulira bw'agenda kuzisaasaanya mu abo baafiira mu ki mu firimu eno oba n'abo bamuleko be baaleka ku nsi. Ntegerekese manyi njagala tukole research before nga tetunajja wano kulowooza nti tumanyi nnyo. Noonyereza ku bamuwadde award twesinga records zaabwe ne history ombuulire oba balina decision yonna gye baali bakoze ku ddembe ly'obuntu wadde mu nsi yaabwe. Ombuulire oba kwabaddeko wadde owero si wano wadde akulira akakiiko k'abali b'embizzi mu nsi eyo. Bali bantu baatandikawo ku organization kaabwe batumbula content bakuba bulango na ba contest creator ku contestinga nga bola Pama award ba TikTok wano basiba be organizinga mu bya award nabo ne bebbira okwo kati be bamu ku bano. Njagala ombuulire nti nalabyeko ono mukulembeze wa kino yakulira wano bali abantu tebali political si ba activist bazanyi ba firimu n'azanya blue move namulabyewo n'abazanyi obutambi bw'obuseegu baabaddewo bali kye batunuulira ba content creator. So bannayuganda bafuula content ssebo gwewangulirako award na ssente. Anyway kyenjagala nze just okujjukizaamu oyo mbadde mpitayo buyisi katono nnyo manyi mwe muyomba nnyo you don't do research. Tajja yabagamba nti ngenda kuwangula singa award eyo yagikwasiza pulezidenti w'ensi eyo
oba akulira emmundu cause lwaki bakuwaka girasi kati bajja ddi okujjako Museveni firimu yafunye award kati bajja ddi okujjako Museveni n'okutuwa Kibalama ba political prisoner justice bajja ddi okumutuwa n'okujjako dictator firimu twakuwa content twatwala obudde bwaffe abaana baffe baafa bantu baafuuka bamulekwa bazadde baafiirwa abaana baabwe kati award wagifunye n'emitwalo 3 aga dola ye Museveni bajja ddi okumujjako kubanga watugamba nakyemalira ogenda kumujjako ng'oyita mu kuzannya firimu si bwe kiri award congratulations twebaza Katonda wagifunye ne mu baagikuwadde tetwalabyeko wadde akulira abalima wadde akwasaganya akakiiko k'abalima embizi mu nsi eyo tetwalabyeko wadde ayina waakulembera wadde RC1 twalabyeko bazanya bulu move ba content creator be bali awo be bakola ki n'agenda zaabwe nga bazoogera nti ffe tutumbula content mu nsi yonna nakulaba nti wabaawo okuvuganya mu firimu tebalina wadde we baali bakyusiza wadde obwero si one wadde okola decision mu ddembe ly'obuntu mu nsi yonna tetulina gwe tumanyi tulaba abazannyi ba firimu ba akita mbuulira omukulembeze yabaddeko wadde owero si one mu nsi eyo era ombuulira awaadi we baagimuwadde baagambye nti bajja ddi okujjako dikiteeta we wali ekibuuzo kyange awaadi wagifunye emitwalo 3 egya dola biliyoni miliyoni 8 zikuli ku mpale wano naye dikiteeta avaako ddi gwe watugamba nti ogenda kujjako ng'oyita mu firimu eyo kakati ebya firimu byawedde twalonda ssebo era owangudde awaadi ogirina n'omusimbi ogulina watugamba omulabisa nnyo ng'oyita mu firimu naye baakuwadde awaadi ne bwe wabadde oyogereramu tekwabadde wadde RC1 ow'ekyalo tubuulire nti ono yambadde awaadi eyakola decision mu nsi ya Africa gundi n'ekyusa obukulembeze oba ye yakola decision gundi mu nsi ya Europe bweti n'efuna eddembe twetegereza ebintu bino before nga tetunnaba kujjajjatta nnyo